Yes, tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli. Amanya n'eddoboozi Pampita Ntambi Jimso Rich Boy Max Sudi Junior. Tukuletedde listi y'abasajja 10 Juliana bazze ng'ayagalako mpolampola oba bazze abeera nabo oba agwa nabo mu mukwano oba basinda nabo akabozi okuva ku Bayagadde Pakka sawa zino wetwogerera nga ate oliwaddemu kuba nti osubscribinga ne kutuma tutambula ffenna oliwaddemu kuba nti commentinga n'otubulira kikyolowooza ku kye tuba tutaddeyo at any time. Olunaku lwa leero nkuleetedde Juliana Kanyomozi n'abasajja 10 balyagaddeko. Mu namba 10 nkuleetedde omusajja bamuyita Amon Lukwago. Amon Lukwago ono Amon ye musajja Juliana gwe yasookerako kuba nti ayagala ebiseera biri nga akyakola ku captain okuba nti ayingidde mu music industry era ng'ono omusajja balwa ne Juliana okumala ebbanga dene nnyo. Omusajja ono yamuzaalamu n'omwana, actually omwana ono bambi natuva nafa mu around 2014 2013 around there bambi. Omwana ono bamuyita Kabugo Keroni. Omwana ono Amoni, omusajja ono Amoni yasooka okuba nti azaala mu Juliana omwana n'okuba nti beyagala ne Juliana way back. Then Juliana bwe yava ku Amoni mu namba 9 omusajja bamuyita The Dream Kassim Owuma. Ono no yali mukubi wa bikonde. Juliana yatandika okuba nti ayagala Kassim Owuma way back ebiseera ebyo nga yakuba hits nga bakawukana ne Amon. That was 2004 2005. The Dream Kassim Owuma nga afuuse ensonga nga akuba abantu mu America. Yali muzanyi wa bikonde by the way oba muzanyi wa bikonde muna Uganda abeera mu America. So oyo musajja y'omu ku basajja bali balinako omusimi n'okuba nti yali afunye erinnya n'agwa mu Juliana bw'ati n'atandika okuba nti amagala mpolampola era The Dream Kassim Owuma kugata ane Juliana Kanyomozi bayagala okumala akabanga. However much simanyi akyatuukawo ne baba nti beta mpolampola mu phone number 8 era Juliana yagwa ku musajja amanyikiddwa nga Mujib Kasule. Mujib Kasule adiringira mupiira actually y'omu kuba abali mu FUFA ate nga y'omu ku basajja abali ku Proline Academy. Mujib Kasule yatandika okuba nti ayagala Juliana ebiseera ebyo Uganda Cranes byabeera ku ntiko. That was 2009 to 10 around there. Era nga omukyala Juliana Kanyomozi ono beyagala nnyo ne Mujib Kasule but unfortunately omugati gwagenda nga guyika mpolampola. Simanyi kyatuukawo ne baba nti beeta naye nga ate tekigana kuba nti omukyalo ono Princess of Toro yali agezaako okuba nti oba yali mu system za Mujib Kasule. Omusajja mu namba 7 nnono ono omusajja ono y'omu ku basangoma abali basinga okweraga mu Kampala bamuyita King Lawrence. Omusajja ono beyagalako ne Juliana era oluvannyuma okuba nti yali amaze okuba nti amaliriza Juliana King Lawrence yakwata ebifaananyi n'abikuba nga awanise empale za Juliana Kanyomozi wali ku Serena Hotel nga amaze okuba nti amwebakako n'abikuba n'abiteeka ku social media n'agamba nti omukazi wamwe gwe mubadde muwana wa Nambo Princess zemaze okuba nti mukolako emikolo era n'olwekyo King Lawrence after there tebaddamu kuba nti bakwatagana ne Juliana naye nga ate kiteebereza okuba nti Juliana yagenda ewa King Lawrence oluvannyuma okuba nti yasasulwa $1,000 ogwa dola. Mu namba 6 omusajja asingulana n'omuyimbi bamuyita Peter Kanyike oba oyinza okumuyita Peter Mills. Peter Mills kyabagana ne Juliana yali music of course ate nga Peter Mills y'omu ku bayimbi abalinamu akasente ate abatabira ku pressure. Peter Mills y'omu ku basajja abali handsome mu music industry. So n'olwekyo Juliana we bagenda okola oluyimba mpolampola omukulu ono yatandika okuba nti akayimba ako wangamba ojja sawa mwenda. Bakulu wano batandika okuba nti bagetinga so close and close. Oluvannyuma lw'okuba nti bagetinga so close bamaliriza nga system baziyingidde mpolampola. Ate mu kifo namba 5 omusajja bamuyita Kidum ng'ono ava Burundi era bakola ne Juliana akayimba. Juliana ne Kidum beyagalira nno okumala eddala ebbanga. Kidum bwe yavaawo awo actually Kidum ne Bushoke bagira ku time y'emu awo mpolampola. Then mu namba 4 abasajja Juliana beyali ayagaddeko n'okuba nti awako mpolampola memuli the ghetto gladiator His Excellency the ghetto gladiator BOBI Wine. Ono no musajja beyagala nnyo ne Juliana mu kufuna deal ya MTN kabiriti. Yavako obuzibu bw'amaanyi nnyo omusajja amanyikiddwa nga Agre owa MTN naye n'aba nti ayingira system eyo mpolampola era nga kyaleetera okuba nti Juliana ne BOBI Wine
bakita era nga kino ensonga lwaki Bobi Wine yabeera suspended okuva mu MTN nti omusajja eyali marketing manager nga promotional manager amanyikiddwa nga Agre bwe yatandika okuba nti ayingira mu system yatandika okuba nti ateeka ku Bobi Wine embeera ne baba nti Bobi Wine agoba so n'olwekyo Bobi Wine y'omu ku basajja abayingira Juliana ate nga ali mu kifo namba 4 ate mu kifo namba 3 bamuyita Ian Mbuga oba mutowa wa SKM Ian Mbuga y'omu ku basajja ab'e Kampala abalinamu akasente oba ba Slaking abalinamu akasente Ian Mbuga nno abadde ebiseera ebyo abadde azanga yebaka ne Juliana obanga beyagala ne Juliana mpola recently naye nga ate bwe yavaawo simanyi kyatuukawo Juliana abantu amuta nafuna omusajja omulamu kifo namba 2 omugagga ono amanyikiddwa e Kampala omugagga ono w'amaanyi omugagga ono ye nanyini interview omugagga ono yali akoze university Lugazi University omugagga ono w'amaanyi bamuyita Mbire ne Juliana beyagala okumala ebbanga simanyi Juliana lwaki yagenda mu relationship ya Mbire abasinga bagamba kasente Mbire agula Juliana akasente kangi nnyo naye sibimanyi naye nga abasinga bagamba kasente nga batunulira age bracket ya Mbire kugata ne Juliana tezikwataganira ddala yadde nga ne Juliana si muto naye ate Mbire si muto nnyo ddala Mbire musajja jjajja waffe ffenna so n'olwekyo be bamu ku basajja Juliana bazze nga yagalako mu kifo namba 1 assaawa zino bamuyita Tata Taji iyo tukirese tetujja kuba nti tumwogera linnya because wakyaliwo questions nyingi naye nga Tata Taji assaawa zino Tata Taji Kaguta bagamba Tata Taji Kaguta mbu yali mu system za Juliana assaawa zino so n'olwekyo bebo abasajja 10 Juliana bazze nga akwasaganya mu system z'empolampola n'okuba nti abagabirako system ya wansi eyo bino n'ebirala biri mu episodes zaffe ziddako nsigadde ntambi jimuso olwaddemu kuba nti osubscribinga ne tuba nti tutambula ffenna all the time. Bye bye.